ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habiballah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah tabaraka wa ta'ala waninidde emeo jaffe jonna mu mukono gwe. Tumwebaza Allah ebengera byatugabira. Tumusaba Allah abirenga sokusasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakadde banga abazze bagoberera omusomo guno ninga sinaba kugenda mu maaso nagwo kutegeeza soko kubajjukiza aba Muslim Funeral Services. Baganda baffe bano abatekawo ekitongole kino ekyokuziika abafu baffe abasiraamu mu nziika entuufu egoberera amateeka g'obusiraamu. Siraamu embeera yogenda ensi ekula, abantu bagenda bakyusa emmere kati ebeerako abafumbi, abatimba era twatimbanga zigomesi n'amasuuka kati tusobola kusimba n'okola kidaala kya bitooke. Nene embeera y'okuziika abantu egenda kukyuka ey'abantu ba famire okuziika abafu mulebe ddala nga temukyakimanya na kukimanya. N'ekitwewalamu mu kyo kwe kuba nti ofiiriddwa omuntu wo n'ogenda okukozesa ebibiina ebirala ebikola ku kuziika naye nga tebimanyi nzinga ya mufu waffe omusiraamu. Si lubugo nti omala gateekamu si keesi ndigenda kusaanikira. Tulinako ennono y'essande ez'essatu buli mu bwezingibwa. Tulina baganda baffe basheekha abali mu kibiina kino abasiraamu bennyini abaasomera ddala amateeka g'obusiraamu, si kuyigako obuyizi mu muzikiti wabula abaatula mu kibiina. Bamanyi mufu waffe omusiraamu byonna ebimukolebwako. Tulina obusobozi obukola ku mufu ne wabanga wakumalawo nnaku nga waliwo ekyetaagisa tusobola okutereka mayitiyo mu ddwaliro emulago. Tulinayo fridge mwe tukuumira abantu singa wabeerawo ekiseera kyetaagisa nti tajja kuziikibwa. Tusangibwa emulago wennyini. Eno sayidi eno ng'ovudde ku lawundi egenda ewaayise n'eggayaaza n'osanga lawundi endala eddakaawo ku ddwaliro erigenda mukadde eddwaliro ekkadde n'eppya. Otunule ekyemmanga obooleza emmotoka ajja kubeera ng'oziraba nga ziriko ebigambo ebya kiragala. Muslim Funeral Services we zisangibwa tuliraanye eggwanika ery'eddwaliro eddene n'eggwanika erya Kampala City Council. Tusangibwa ng'ennamba y'ezessimu tulinawo 07 81 52 56 07 81 52 56 eya director. Oba oyinza okukuba ku ya director wa daawa Sheikh Abdulrahman Yusuf Buyondo 0759 42 95 89 0759 42 95 89. Tomala kufuna buzibu kufiirwa miswiba, sooka okube ku ssimu obuuze entambula zaffe byetaagisa tubina byonna tubinga obimanyi. Ogenda oyingire mu nsonga eyo alhamdulillah nga togwako ngwe n'okugwa ku bantu abayinza okubuzaabuza okuwetaaweta. Kadde bange tuli ku buzibu obw'olunaku lw'enkomerero nga bwe tuzze tugobereza omusomo gwaffe guno. Bwe twakoma twalaba nga abantu bakuŋŋaanyiziddwa mu bbaliro ng'omusana gwaka, enjuba eri mu kigero kya mayiro emu, abantu bali bwereere, abalala balina embuto ennene baagala kuyimirira n'embuto zibasuseeko obunene, abalala tebalina mikono tebalina magulu, abalala bunyinkuuli nnyo busirikitu bazuukira nga busirikitu abalina ng'okwekuluntaza mu nsi muno. Naye nga alhamdulillah era nabategeeza nti ababaka ne bannabbi n'abafiira mu ntalo z'eddiini n'abaafuna ejjana nga balamu wasiddiqiina abo bagenda kubeera nga bo tebali mu musana. Nziyita first class abo bo we bali tebuli agenda kutuukayo kabeere kabweraani teryatuukayo. Abaasanyusibwa ejjana nga balamu abafiira mu ntalo z'eddiini bashuhada. Niwebeerawo ate gye tugenda okulabako olwaleero second class nga nabo tebali mu musana naye nga balina ebintu 7 bye baakola ebigenda okuvaako Allah subhanahu wa ta'ala okugamba malayika babajje mu pereketya w'omusana, babajje mu mazzi agabavaamu agakka wansi nga galinnya waggulu ate nga gookya. Allah agambe Nabi sallallahu yagamba nti tabwa Allahu fi dhillihim yawma la dhilla illa dhilluhu.
ku lunaku olwo abantu bamiteeko 7 Allah agenda kubateeka mu kisiikirize ekirifa ku arusi ye. Ku lunaku lwatagenda kubeera kisiikirize kirala kyonna okujjako ekyo kyokka naye nga alhamdulillah tikumala gakiyingiramu okujjako nga wakola ebintu 7 byetugenda okuyita mu bufunze nga tutagala kubyongerako lwa 6 lulala okujjako luno lwokkoolwa olwaleero. Era tujja kuyita mu bufunze alhamdulillah rabbil aalamiina. Allah banaba atusobozesezza. Siraamu fuba nnyo okubeera nti obeera mu kisiikirize kubanga bagenda okukibeeramu. Tubali agenda kukivaamu ate abeere ng'ayingira omuliro. Wabula bagenda okufuna chance eyo okubeera mu kisiikirize ekyo olw'ebintu bino 7 bye baakola nga bakyali ku nsi. Abagenda okuvaawo bonna bagenda kubeera nga bayingira jjana ya Allah tabaraka wa taala. N'ekyo musiraamu fuba nnyo okulaba ebintu bino tewali jja kulabamu nga kimu nga bali mu myaka nga buyondo ekyatuyitako edda. Naye abalala baayambibwa bakiwangaaliramu era nga bali mu nteekateeka yakyo nga bweri. Naye nga abasinga obungi ennamba ennene twakiwangaaliramu mu bukyamu. Saba Allah atusaasire, mukole tawuba, mwenenyeze Allah tabaraka wa taala. Abasalako ekiro musaaleko, abasiibayo okulwa Allah subhanahu wa taala musiibeyo, n'abakola emirimu emala emirungi mugikole olw'ekyo kitujja okulaba nti kyatuyitako. Abantu bano emiteeko 7 asookera ddala agenda okubeera mu kisiikirize ekyo al-Imaamu Adilu, omukulembeze omwenkanya. Musiraamu obukulembeze bwonna bw'olimu bwonna twala obuvunaanyizibwa okubeera nti obeera mukulembeze mwenkanya. Nga bwe twalaba abakulembeze, tunalaba abakulembeze abaakulembera ddala okukulembera obusiraamu. Sijja kwogera ku ba pulezidenti, sijja kwogera ku ba mufuti, sijja kwogera ku ba amiiru. Budde tetubulina. Tetubulina. Naye abantu abaatukulembera tugenda okusooka okulabako bonna obukulembeze bwabwe bwali butya. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yali mukulembeze omwenkanya mu buli ngeri yonna, era yassalawo alyenga n'ebiraali omuddugavu omuhabashiya nga bakoza mu sowaani emu muddugavu kagongolo okulaga nti obukulembeze omubaka sallallahu alaihi wasallam tebwalimu kwekuluntaza kubanga abakuraishi kyali ekika ekisinga okuba nga kyemanyi nti kyamaanyi nnyo. Naye yakoza n'ebiraali abeera omukulembeze eyenkanyankanya abantu awatali kubaawula mu kkala zaabwe, awatali kubaawula mu bika gye bava. Lwekyo beera omukulembeze omwenkanya. Omukulembeze w'obusiraamu kusaasira nnyo alhamdulillah. Bakulembeze baffe muganye okutambula mu bantu. Mwagala okuba mufuti baamiiru baani naye abantu abasinga okujjako omusajja Sey Muhammad Kamoga Amirul Umma, oyo tutambudde twatambula ffenna ne tubaamu ebitwawukanyamu naye era yasigala akyatambula. Nogamba nti yabadde luddawa, yabadde Bukomansimbi. Ng'omusiraamu gwakulembera agenda kuwasa, agenda kunonayo ki eyo. Mugenda kumuwa nkoko zaatalyangako ng'alidde empombo. Beera omukulembeze omwenkanya. Musiraamu akugamba nti sheekh nti ngenda gindi nensaba kumperekerako. Lwaki omugamba nti tosobola transport bwange? Omukulembeze bw'obusiraamu bangi beetaaga amafuta mangi, beetaaga eddiiro waliira nga gazi. Nga gazi. Beera omukulembeze omwenkanya. Musiraamu yenna akulembera obusiraamu, omusiraamu ali ekalangala, omusiraamu ali ekibaale, omusiraamu ali ekabula maido, omusiraamu ali epayida, omusiraamu ali ebuduuda. Akwetaaga okukulabako n'amaaso ge. N'amaaso ge. Mumbeere wano mutuule mu bibuga, mulibe mu mamotoka babagulire enzigi babagalire. Naye manyi nti obukulembeze obwenkanya kutuuka ku buli musiraamu. N'okumanya buli musiraamu ombeera ze balimu zonna. Obeera omukulembeze omwenkanya. Njabawo ekyafaayo kimu. Abantu bakulembera obusiraamu omubaka sallama Allah amaze okumugjawo. Abubakari n'akulembera, Umaru n'akulembera. Naye mu bitabo ebyange byennyina ebitini sirabanga ku muntu yatya bukulembeze kwenkana Umaru. Ate nga tumumanyi yali musajja mukambwe nnyo naye yasinga okutya obukulembeze. Yasulanga atambula. Abantu bonjogerako ki? Benkulembera bagamba ki? Bingi nnyo. Naye lumu waliwo omusajja munnakyalo yajjako mu kibuga ky'obusiraamu alambule. Mukyala we yajja alina olubuto n'alumwa.
sawa ziri mu mwenda eyo 8 ala tamanyi wali mu kibuga mwali Madina talina wamanyi talina kyanakola talina wakonkona aba ali awo ng'omusajja ajja atambula namuga nti wayi ng'onaku wadde kiki nagana mukyale wange ono twavudde Kabaale kuba kyakulabirako naye alumu ayagala kusumuluka simanyi malwaliro wegali kulembeze w'obusiraamu Umaru yadduka n'agenda eka n'azukusa mukyala we n'amuleeta n'abakyala baneiba ne badda wabbali beekoleko ku nsonga zaabwe ez'okuzaala omwana omusajja ono atudde na Umaru tamumanyi amuga ndi gwosaana okubeera omukulembeze w'obusiraamu kakati Umaru ali mu nnyumba yeebase tamanyi ndi mugenyi mu kibuga muno tamanyi na bizibu bintuuseeko kati ani ananyamba singa abeera nga yali ayagala abeere nga atambula butambuzi kyala bamala okusumulukuka noga nti owaye amiru muminina ti omukyala Allah amusaasidde asumukana nti gwe mukulembeze nti nze Umaru obwedda gweyogerako talina bijoowo bimwawula talina bintu byonna bimwawula nti mukulembeze wa busiraamu wabula mukulembeze mwenkanya n'omuntu avudde mu kyalo avudde wa amutwala kyekimu nono gwawangala naye bwekuba kulamula tubeere abakulembeze abenkanya mu kulamula tolamula nga weekubiira tolamula lwakuba nti ono mugagga ono omwavu ono ava mu kika bwekiti ono ava mu kika bwekiti wabula beera omukulembeze omwenkanya nga Allah bwe yagamba subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Dawuda alayhi salatu wasalaam agamba nti yamugamba nabbi Dawuda n'amugamba nti ya Dawuda owange Dawuda n'amugamba nti suratu Swad aya ebadde mbuzeebuzeemukko suratu Swad amugamba nti ya Dawuda owange Dawuda anna ja'alnaka khalifatan fil ardi mazima gwe twamukufuula omusigire mu nsi muno faqum bayina nnansi beera ng'olamula wakati w'abantu bilhaqi ng'olamula n'amazima wala tattabi hawaa togobereranga okwagala kw'omuntu yenna fadhilluka an sabilillah kujja kukubuza kukujja kukubulya Allah tabaraka wa ta'ala innal ladhina yudhilluna an sabilillah mazima abo bonna ababula ne bafa kukubulya Allah tabaraka wa ta'ala annahum adhabun shadid bima nasu yawm al-hisab bagenda kubeera mbemereze ebyamaanyi nnyo ku nnaku lw'enkomerero olw'ebyo bye beerabira ku nnaku lw'okubaliba bagenda kubeera ebyamaanyi ennyo lwekyo kulembeze wenna beera omukulembeze omwenkanya bw'ovaawo n'ogenda ku bukulembeze bw'amaka sijja kuwolawo babeera osi waliwo baani bahedemaster obukulembeze bw'amaka abaami mubeere abakulembeze abenkanya mubeere abakulembeze olina abakyala babiri lwaki ono omukukusaako sente n'ozimuwera wabbali bagenda kugula ngoye za Yidi nodda wabbali n'omwongerayo bawadde emitwalo 8 n'omwongeramu 3 ekyo kikola Allah tabaraka wa ta'ala temusobola kubeera babiri Allah abeera wa kusatu mwina malaika raqibun atidu naye oziwandika byemukola nakyo musajja beera omukulembeze omwenkana mu makaago abaana bonna basomere mu masomero geegamu bwebeera omukulembeze omwenkanya tekyetagisa nti ono mukyala muto bweyagala kudda bali amatooke ono alina abaana 3 ono alina abaana 5 akambeera omukulembeze omwenkanya ngole enkota ku nkota ate ojja kubanga odiibuuze ono alina abantu abatono wakiri mugulire ebiwagu naye nga bonna balidde matooke beera omukulembeze omwenkanya mu makaago n'ebirala obukulembeze bungi imaamu w'omuzikiti bino okubeera omukulembeze omwenkanya mu bantu b'okulembera kisooka olina fe abasula mu muzigo tuli ba mundeeba olina okumanya abantu abali mu muzikiti buli omu waasula olina okumanya Haji Sowedi abaana abalina abaagala okufumbira bali bameka olina okumanya abaana abavubuka beetaaga emirimu masigiri mu okulembera bali bameka osaze magezi ki n'abasiraamu abalinawo okubanga ziswa okusitula ku baana abali wansi beera omukulembeze omwenkanya mu masigiri ekirala tosaza busaaza abantu kuddamu amiina kulembeze omwenkanya ofunayo olunaku nga gwe imaamu nobuga nti olwayo base tugenda kusoma tahiyatu olwayo tugenda kusoma al-fatiha mu lwatu ekyo olina okukikola gwe imaamu nenze buyonde sobola kujja muzikiti gwekaamooca ate nembeera nga nze mbikola gwe nanyini imaamu nanyini muzikiti
goyina okubeera ngaobikola. Bantu bano bajja kwesibako ku lunaku lw'enkomerero nabaga omusajja tusazanga busaaza nga tusimanyi kusoma bye tusoma yasoma busomi. Allah ajja kuyita omala okudda okutereeza abantu bano abalina kye bakubanja bakendeeze ku mirimu gye emirungi. Bw'oliba osigazizaawo egizitowa genda oyingira ejjana, bwe girikendeera mala okuddako mu jahannama ate oveeyo ogenda oyingira ejjana. Nolwekyo ekyo nga tukivuddeko mu bwanvu bwakyo tubeere abakulembeze abenkanya. N'agamba owokubiri ku bantu abagenda okubeera sikiriza kya Allah tabaraka wa taala, washaba nasa fi barati azza wa jalla, omuvubuka eyamala ekiseera ky'obuvubuka bwe ng'akimayiddemu okusinza Allah subhanahu wa taala. Siramufe we nagambye nti waliwo tugenda okuba nti nno ffe twayitawo bubi wakyaliwo abavubuka butandikira ku myaka 15 paka emyaka 41 paka emyaka 39, myaka 15 paka emyaka 39. Bw'oweza emyaka 4 oba okuze ng'olina okukwatirwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi, kubanga naye aba atandise okukwatirwa gwe ensonyi awezeza emyaka 40. Nolwekyo obuvubuka obwo okuva ku myaka 15 paka emyaka 39 oteekeddwa okubeera nti mulimu mirimo wagimala mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Obeere mu bantu abagenda okuva mu musana guli omungi ng'enjuba eri mu kigero kya mayiro emu. Obeere mu kisiikirize ekiriva ku arusi ya Allah tabaraka wa ta'ala nga tewali kirala kyonna kiriwo. Beera muvubuka ng'ebiseera by'obuvubuka bwamalidde muki ekisooka at-tawhid. Nsanga abavubuka abatunda ebiragalagala bakola ki bagenda kusamira balina ebikomo ku mikono naye ng'oli muvubuka. Kiseera kyo kimale mu kwawula Allah tabaraka wa ta'ala wa salat, n'okubeera ng'osala wa siyam, n'okubeera ng'osiba wa zakati. Muvubuka muyina ssente obeere ng'owa zaka mu maali, wal hajji okole ku hijja ng'okyayina obusobozi, wa tilawat al Qur'an, n'okubeera nti osoma ku Qur'an, n'okuba nti ozukkako n'ekiro n'obeera ng'okyayina amaanyi. Wasaddaq al fuqara'i, vubuka mubeere nga mumala ebiseera byammwe mutagenda mukusasula mu mipiira gya zeno kuyingira mu Chelsea, wabula ssente mutuule nga muyamba abantu abanaku. Kuyamba abaki? Abanaku. Beera omuvubuka kiseera ky'obuvubuka kyo omuvubuka abo mubakimala mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Oleme kubeera nga bano abayina embale abakola ensobi ate ne beewaana. Nagamba enkovu eno ogira bagikuba 1962. Twalandira omuwala yali kasiya mu bbala mirembe bba, ne omuvubuka yankuba eccupa n'enkovu nkyagiraba naye omuwala namutwala. Kiseera bivubuka byaffe tuyimale mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Muntu alifuna kyasi nagenda mu maaso Allah ku lunaku lw'enkomerero tojja kuvaawo kujja Allah amaze kubuuza ku bintu bina: obuwangaazi bwo, obuvubuka bwo, enfuna y'emmaali ensaasaanya n'ennyingiza, n'ekirala irimu gye wafuna wagikozesa. Mulimu obuvubuka, jja kubuuza ku buvubuka wabukoleramu ki. Naye abajja abavubuka ennaku zino balaba mizikiti mujjumbidde emyaka 19-20 basinga okubeera mizikiti singa munayiga eswala n'okwewala haramu obutasala nga mulina haramu mu mbuto zammwe. Awo mutusinzeeko alhamdulillah beera nga bavubuka ebiseera bino mumalidde mu kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Ojja kubeera Allah nabakusaasidde, ojja kubeera bagenda okubeera mu kisiikirize ekiriva ku arusi ye. Nako tagenda kubeera kirala kyonna okujjako ekyo kyokka ku lunaku lw'enkomerero. Omusana gwokya abantu. Subuka mukyuse endowooza zammwe muzijje mu bibanda by'omupiira muzizze mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Abavubuka ku nnembe gy'omubaka sallama baali bangi: Abdullah ibn Umaru, Abdullah ibn Mas'udi, bangi abaali abavubuka aboogerwako mu busiraamu, Mus'ab ibn Umairi n'abalala bonna nga Sa'id ibn Amiri baali bavubuka bato basiramuka nga abaana bato nnyo. Olwekyo alhamdulillah tukyagenda mu maaso n'okulaba ku bantu abagenda okubeera mu kisiikirize nga abantu bali mu bbalire busiraamu ebintu mubikole. Oba oli muwala okyali muvubuka, ebyakuyitako at-tawba wal istighfar, Allah okuva nedda musonyi jja kubeera nga atusonyiwa. Katuwummulemu inshallah tube nga tukomawo. La ilaha illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya Habib Allah.